Yes, mbandiziza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena abagifollowinga bagita Faali TV yogi mbana amawulire agaba ga trendinga okwetula eggwanga lyattu Uganda. Ensonga za Eddy Kenzo kw'ossa ne Nyamutoolo kw'ossa ne Rema Namakula ezikwatagana ku nsonga za divorce. Eddy Kenzo ne Nyamutoolo balanze okuba nga batambuza amawulire nti bano ababiri tewakyaliwo laavu wadde neemu wadde neemujjukira. Waliwo omuwala amanyikidwa nga Miss Uganda abasinga gwe bayita Queen Abinachi abasinga bagamba nti yagala okuba nga aviirako Eddy Kenzo okuba nga ayawukana ne Nyamutoolo. Newankubadde abasinga badde babiyingizaamu Rema Namakula tebina ebikwatira na Eddy Kenzo ne Nyamutoolo bannaye mulekeraawo. Olw'okubanga abasinga balaba nti Rema Namakula ne Eddy Kenzo nti Rema alina ekivulu kye yaliko nti n'akubira Eddy Kenzo kajjambo. Abasinga kajjamba ako bakatwala wala balinga balaga nti Eddy Kenzo ne Rema Namakula nti balidingana. Ekyo kizibu mulekerawo biyingizaamu Rema Namakula ensonga zino balaze ko bafunyemuko obutakkaanya naye nga Rema Namakula tebina bimukwatirako. Gwasinga okuba nga balumiriza Queen Abinachi bamu ku abaali begwanyiza Eddy Kenzo baali bamwegwanyiza Eddy Kenzo wabula Nyamutoolo n'akola ki n'amubasookako. Abasinga bagamba nti yandibanga yakola ki yaviirako obuzibu n'okuleeta okuba nga Eddy Kenzo ne Nyamutoolo bakola divorce. Jjukira si gwe gusoose n'omwaka ogwedde gwa 2024 gwali mwezi ndowooza gwa 7 era amawulire gatrendinganga nga galaga nti Eddy Kenzo Nyamutoolo tiyalikola ki tiyalimuvaako n'akola ki n'amwesonyiwa lwa nsonga nti ya mukyalo yamanyikiddwa nga Queen Abinachi. Omukyalo oyo Queen Abinachi yasize okuba nga aleeta obuzibu. Queen Abinachi yasize okuba nga aleeta obuzibu era mulaba nga baawukanye mumanyi nti yalina obuzibu si Rema Namakula. Rema Namakula yagamba Eddy Kenzo bajja sigala bakolagana kubanga taata wa mwana we taata wa Amaro tayinza kubeerawo nga agamba amuyisizeeko bubi olwokuba nti kizibu. Jjukira Eddy Kenzo badamu ne basinkana ne Dr. Amza abasinga bakirawo nga bagamba nti Eddy Kenzo kikola kyakola nti kikolwa kya bugwagwa nnyo. Jjukira ne bagamba nti obusesi bw'omuntu yenna yenna nga wakuzibwa. Eddy Kenzo kikola kyakola eky'okuyita Amza ku birthday party eya Maya tekyali kibi. Jjukira birthday ya Maya yabaddewo omwezi gwa Desemba mwezi gwe twakakuba emabega tekyali kibi era kikolebwa omuntu omutegeevu. Amba lowooza nti omusajja akutwalako omukyala nti oba olina kumuwala nabo omusanga mukuba ebikonde mweyoole omuyoole ekigo ebyakisiru. Ebyo byakisiru bikolebwa abantu abatategeera. Abakola ebyo bantu abatategeera n'omukyala asanga omwami we gwe yayawukana naye ng'amuwanda luusu abulamu wandulira amalusu oyo omukyala abatategeerekeka. Mpoziko ng'ali akuyisa bubi. Oba yayita kuyisa bubi oba teweetaaga muyisa ki teweetaaga muyisaamu maaso. Akati munnage ensonga zeezo Nyamutoolo Eddy Kenzo Queen Abinachi Rema Namakula tabiriimu ebya Eddy Kenzo okukola divorce ne Nyamutoolo. Oli Queen Abinachi yali yeegwanyiza Eddy Kenzo ate abika akyamwagala ndowooza akyamwegwanyiza. Mwe kye muba mumanya Rema Namakula talina wakwataganira na nsonga za Eddy Kenzo kwawukana na Nyamutoolo talina. Omuntu gwe ndeka asanze nganze Queen Abinachi mwenamena mukimanyi nti yali yeegwanyiza Eddy Kenzo era alibanga yakola ki yakuleetinga buno obumulumulu okweta bano okubanga bakola ki baawukana yediiza omusajja. Bagita Faali TV gikosa ne Faali Yogi News mbeebaza bagamba ati muli amaanyi okubanga mugyekumirako mugenda kubanga mugifollowinga ate musubscribinge mugigende kale binaakomekerawo binaggwera mbe bulungi baagala nnyo mwenna mwera.